The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sawagude Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m. Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Good morning, Uganda. Welcome to this edition of the Mighty Drive Show. We are into another month, and of course we are starting the last quarter of this particular year. Every time I tell you here that the year is broken down into 4 quarters, so that means every 3 months that's the end of a cycle, that's the end of a quarter. Ladies and gentlemen, we are finishing the 3rd quarter of this year. That means we are remaining with 1 quarter to be done with 2024. It's September, the 2nd day. We are into a new month, and of course I wish you and a happy new month from the entire team here at Digitalk, but to you also. And I hope there are some goals that you have set for yourself in order for you to see success, and at the end of the day have indicators that you can look up to and say, this was a beautiful year. My name is Edgar Mathew Karuhanga. This is the Mighty Drive Show. It airs every Monday to Friday. We start at 8 to 10 a.m., 2 hours of non-stop information as we tell you some of the things that are happening in Uganda, and of course building perspective for the global audience, and of course for the audience that is here. We do all these things to make you make informed decisions at the end of the day. Know what is happening in the country so that you cannot be lied to or you cannot be undermined, especially when you are making a few decisions in your life. Mwebale nnyo kubanga mutwekumiddeko olunaku luno olwaleero mbaaniriza nnyo abatulabira wano e Kampala, Uganda n'ebitundu ebyenjawulo eby'eggwanga lya Uganda. Twagala okubanga tubaaniriza ne tubeebaza okubanga muteekayo nnyo akadde kammwe ate ne muteekamu n'ensimbi zammwe okubanga mutulaba wano ku Digitalk TV. Tetukitwala nga kintu kitono nnyo. Olunaku olwaleero tuli mu mwezi omujja, omwezi gwa September oba omwezi ogw'omwenda. Tutandise okubanga tumalako ekitundutundu ekyokusatu eky'omwaka, ekitegeeza tubuzaayo emyezi ng'esatu. Oba olina ebintu bye watisalawo okubanga weekolerawo mu guno omwaka, ndowooza essaawa zino obe ng'obitunulamu olabe bituuseewa, ogambe kiki ekibulayo, kiki neetaaga okubanga nnyongeramu. Naddala mmwe abalina bye muzimba oba abalina visions embanga mukolako. Nammwe be baasasudde kwaka twamaliza kati omwezi, that means olina okubanga ofunye ku nsimbi, making sure nti nsimbi zino tozoonoona boonoonyi aba n'ozirya kinyumo. Kino kyo mulina okubanga mukimanya because olina okubeerawo leero naye ate manya togenda kufa leero.
okyalina emyaka emirala maaso awo kiba kirungi nnyo okubanga weeterekera kubanga yeeterekera bumala ne bukya at the end of the day. Nze Edgar Mathew Karuhanga ndi muweereza wano era mbeerawo buli lunaku olwa Monday n'olwokubiri okubanga nyumyamu nammwe ku bice biba bigenda mu maaso mu ggwanga. Programu eno yokka si yokka gye tulina wano ku Digitalk, tulina programu ez'enjawulo. Tulina the hotline show egenda kubeera lunaku luno olw'akawungeezi ebeera ya politics oba byabufuzi na byabukulembeze na bice biba bigenda mu maaso mu ggwanga. Nze kennyini nzaagikubiriza etandika ku ssaawa emu paka ku ssaawa 3 ez'akawungeezi osobola okuba nga otwegattako. Olunaku olwali tujja kuba twogera ku nsonga nnyingi. Tulina ne shows ez'enjawulo ezibeerawo mu week. The Voltage show ebeerayo ku lunaku olwokuna akawungeezi okuva ku ssaawa mpaka ssaawa 3. Mukyala Luwedde yagibeerako awo. Tulina the interface eya Dr. Kiza Besigye ebeerayo buli lunaku lwakutaano okutandika ku ssaawa 6 paka ssaawa 8 ez'emisana. Tubeerawo wano nze ne mukose Arnold Anthony nga tugiweereza mpola mpola. Ku lunaku olw'omukaaga abakyala babeerawo wano omuli Teddy Tenjo Nabukeera ne Farida Bikobere nga banyumyamu ku nsonga eziba zigenda maaso era mu Snaptalk awo ne Luwedde atera okubeegattako kugamba programming ya njawulo era tulina na bingi bye tukutegekera mu guno omwaka nga tugumalako era n'omwaka ogujja. Ffe twasalawo okuba nga tubaweereza okusinziira ku mikutu gyammwe egy'enjawulo, emikutu nga Facebook, emikutu nga YouTube era wetwogerera wetuli butereevu. So kyosobola okuba nga otukolera kwe kutuweereza message ku mukutu The Alternative Uganda ku Facebook, then The Alternative Uganda ku Twitter osobola okuba nga otusangayo icon yaffe kafaananyi ka flaga ya Uganda osobola okuba nga otulaba yeeyo. Naye oba totulabye ku The Alternative Uganda osobola ogenda ne ku Digitalk TV nayo page eyo kweri ku Facebook ne ku YouTube tubeerawo nga tubaweereza butereevu musobole okuba nga mulina okumanya ate mukolewo okusalawo nga kulungamiziddwa bulungi nnyo. Musikirize ngendeko mu mawulire agabadde gye mutabadde olunaku luno olwaleero oba tuyite mu byabadde mu wiiki eyo gye tukubye amabega era ebiyingidde ne mu sabbiiti eno. Ku weekend twalaba US Embassy oba aba US nga bawooninga eggwanga lya US nga liwooninga bannayuganda nga bagamba waliwo enteekateeka z'obutujju oba z'emirimu egy'obwannalukalala gye bategeka eri Uganda. Ebitundu ebimu bye bayogeddeko kye kitundu ekya Arena Mall ensambya waliya ne bagamba abantu tubeere bulindaala. Jjukira guno si gwe mulundi ogusoose nga US Embassy naddala mu Uganda wano evaayo okuba ng'ewa amagezi ku byekwerinda by'eggwanga. Mirundi mingi ng'evaayo neeyogera ku bulumbaganyi bwe baba balowoozezza obugenda okukolebwa wano era ne bumala ne bukolebwa. Ndowooza mujjukira emabegako wali ku Digida Pork Joint waliwo abantu abaakubwa bbomu era ndowooza abantu 3 be baafiira mu njega eyo. US Mission oba US Embassy yali yatuwooninga dda nga efulumya ekiwandiiko egamba abantu bagenda kubanga balumbibwa. So yazzeemu n'efulumya ekiwandiiko nga wookirabaawo ng'egamba bannayuganda babeere bulindaala. In fact ng'eri mu kubanga erabula n'abantu baayo aba US abali mu ggwanga erya Uganda okubanga babeera bulindaala nti waliwo obulumbaganyi obugenda okubanga bukolebwa eri eggwanga. Bagambye abantu abali mabegawo obulumbaganyi buno according to this statement be bantu bannalukalala ba Al-Shabaab abasangibwa mu bitundu nga Somalia n'ebitundu ebyenjawulo. Twalabyeko omwogezi wa eggye lya Uganda Brigadier General Felix Kulaije ng'akakasa bannayuganda nti buli kimu kiri bulungi era gavumenti n'ab'ebyokwerinda bakola buli kimu kye basobola okuba nga balemesa enjega eno okuba nga ebaawo. So yo US Mission yamaze dda okuba nga ekola omulimu gwayo okuba nga ewooninga bannayuganda ku zino eddakiika 17 ezakayita ku ssaawa 2 ez'okumakya. Mu mawulire amalala waliwo akabenje akabaddewo olunaku lw'eggulo mu kiro ekyakeeseza olunaku lw'eggulo. Akabenje kano tekabadde kalungi era katutta obulamu bw'abantu ab'enjawulo. Akabenje kabadde ku luguudo lw'e Masaka ne Kampala mu district y'e Kalungu. Abantu abakusoba mu Munaana be bafiiridde mu njega eno oluvannyuma lwa bus eyajjagwa namba UBP 964T we yakoonyaganye oba we yakoonye lorry eyabadde eva ku ludda lw'e Masaka gye bayise eya Kanta UAV 988N. Bano nno beetomedde mu kiro zabadde ssaawa nga 8 era abantu ababadde mu baasi be basinze okuba nga bakosebwa kubanga baasi yeevulunze
bagamba emirundi egiwera era abantu 8 bo baddusiddwa ng'olwedde bagenze dda naye ate abalala baddusiddwa mu malwaliro ag'enjawulo nga of course sekiri bulungi nnyo twongera okuba nga tusaba abantu abavuga emmotoka n'ebidduka ebyenjawulo ku makubo ag'enjawulo okubeera extra careful and vigilant naddala mu kaseera ako ak'ekiro jjukira abantu babeera bangi kati nga lunaku luno yabadde weekend abantu baadde mu binyumo tomanyi oli avuga atunudde atya ali mu state ki anyweddemu oba tanyweddemu so tubeere bulindaala kubanga kano akabenje bagamba ebigambibwa nti owa bus yajjaga yadde agezaako okuba nga ayisa naye ng'ate waliwo loore eri mu kuva ku ludda luli olw'e Masaka ng'edda e Kampala kati ekyo kyabaddeewo emmotoka zino ne zikoonagana baasi ye yasobodde okuba nga eri highly affected kubanga yo yeevulunze emirundi egiwera ate yo ijjukira yabaddemu abantu ab'enjawulo so abantu 8 bo bakakasiddwa okuba nga bafiiridde mu njege eno era tusaba Mukama emyoyo gyabwe agiramuze ekisa naye ate ne tusaba abantu abavuga naddala mu abavuga engendo zino empanvu tubeere extra vigilant and careful okuba nga tukuuma obulamu bw'abantu n'ebintu byabwe ndowooza kyekyo tuveeko kaawo tugendeko mu kutta oba mu kufa kw'omwami eyali akulembera Ndiga clan omwami Lwomo bamaze dde okuba nga bakwata oba bakwata dda omwami asuubirizibwa okuba nga ye yatta omwami Lwomo mu mbeera eno oba omukulembeze wa ekika ky'endiga omwami ono ye teyasobodde nakubanga yeewaka n'ensonga zino era teyabirinze nakubanga bituuka mu kkooti enkulu wadde nga bamaze dde okuba nga bamusindika mu kkooti enkulu yakakasizza bannamawulire nti ekituufu ye yatta omugenzi era n'agamba nti ekyamussa zaali nsonga zaabwe oba ye obusika bwe yekigambo kyeyadde akozesa ennyo nti yakkiriza omukulu oyo si ye rightful heir wa throne eyo era ye yakikoze era takyejjusaamu yadde yejjusa okuba nga yassa omuntu naye ate kyeyakoze kyennyini okutta oyo yagamba yabadde n'ensonga ze so yamaze dde okuba nga abikkiriza era n'clips ez'enjawulo zikulaga ng'omwami ono ayogera ku nsonga eyo so byamaze dde okuba nga kiggwa naye nga ye kkooti yamaze dde okuprocesinga omusango gwe ne bagusindika mu kkooti ekkulu jjukira emisango weegiti gye waliise capital offences emisango eminene oba eminene nnyo egyo tegitera kubanga giwulibwa mu kkooti zino entono oba ento bagitwalira ddala wali ku high court so omwami ono fayiro yemaze dde okuba nga esindikibwa mu kkooti enkulu okubanga abitebya lwaki yatta era tulabe nkusalawo okunaabeera kutya kwe banaaba bamusaliddewo mu mbeera eyo naaweerwa kibonerezo ki byonna tujja kuba tubabuulira wano ku Digitalk TV. Okay, tuveeko kaawo waliwo ekirwadde kya monkeypox kigenda mu maaso nga kiruma abantu mu continent eno eya Africa kyatandikira ndowooza mu mawanga ng'aga Congo kyaliko e Nigeria eyo kibaddeko mu mawanga ag'enjawulo Central African Republic ekirwadde kino kiringa woolaba nnamusuna omubiri gwe gugenda ne gukubibwa ebirogologo ate kiri very sensitive and dangerous waliwo n'abantu abakifiiriddemu naddala abaana kubanga kizuuliddwa nti ekirwadde kya monkeypox kyaffectinga nnyo abaana abato naddala bali mu myaka 1 paka ku myaka 7 bano babeera vital nnyo era ekirwadde kino kiba affectinga bubi nnyo wetwogerera nga bakonfaminze dda mu kumpi buli region mu ggwanga lino mulimu case eya monkeypox nabagambye nti monkeypox ono bamusangako e Congo abaddeko mu Central African Republic that means atuli kumpi nga Uganda so bamaze dde okuba nga bakonfamingayo case mu buli region waliwo case ezaali side z'ekaseesa ondooza ku border abantu ne babiwakanya in fact bakola ne tests ne bagamba tezaali ntuufu naye ate amawulire ge tufunako kati nti waliwo case za monkeypox mu ggwanga jikira kiri ekirwadde kiri spread naddala okuva mu bisolo then nekigenda mu bantu nti oba olidde for example enkima eri affected by monkeypox kibeera kigenda naawe ku affectinga kw'ennyama eyo gy'oba olidde eba erimu obutwa kati ate gwe okozesa ekintu oba essaati oba entuuyo zammwe ne zibeera in contact n'omuntu yenna alwadde kino ekirwadde kya monkeypox naawe kennyini oba osobola okuba nga okifuna so tubeere bulindaala ate tubeere extra careful. The good thing
nti kino ekirwadde kiri treatable, kyekirwadde kyosobola okugenda ne bakujjanjaba ate n'owona bulungi ate n'ossuuka mu mbeera ennungi. Naye tubeere bulindala kubanga ekirwadde kyo weekiri mu ggwanga abantu ab'enjawulo kiri mu kubanga kibagoya, so tubeere extra careful. Ate n'ekintu ekirala, ekirwadde kino kiri highly contagious, nti kyanguwa nnyo okubanga kitambula okuva ku muntu omu okugenda ku muntu omulala. So ab'ebyobulamu be batuwadde amagezi okubanga tuli bulindaala, weewale okubanga okozesa ebintu by'omuntu alwadde ekirwadde kino ekya monkeypox. Ate kibeera ky'amagezi nnyo oba osobola n'okubanga weewala okugenda mu bifo biba confirming nti mulimu monkeypox. Kati abantu abali ku border naddala eya Uganda ne Congo tubeere bulindaala nnyo kubanga abantu basala buli lunaku ne bayingira e Uganda ne bagenda e Congo. Ndowooza tubeere careful mu interactions tukola, ebyokulya bye tulya, kubanga ekirwadde kino mwe kisobola okubanga kisinziira okubanga kyaffectinga bannayuganda ab'enjawulo. So tubeere extra careful. Ekirwadde kya monkeypox nakyo kyamaze dda okubanga kitusalako nga mu njogera y'abavubuka bweri. Ziri 24 ezakayita ku ssaawa 2. Buli Monday tubeera n'omwami General Wigirwa Moses agenda kubanga atwegattako tunyumyemu naye ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga n'ensonga eziri mu kibiina oba kiki. Ennaku zino alinga eyavaayo naye ate tosobola gamba nti officially yavaayo. So mu kibiina kya National Unity Platform bingi ebigenda mu maaso ne mu ggwanga wamu. In fact nga tukyayogera ku nsonga ezo, waliwo ekiteeso ekyaleeteddwa omubaka w'Emityana South Richard Lumu ng'asaba nti Parliament emukkirize agenda akole amendment oba enkyukakyuka mu tteeka erifuga Parliament oba lyewaliise Parliament Administration Act, nga lino etteeka lyerifuga engeri ba speaker gye balondebwamu, leader of opposition gyalondebwamu n'ebintu ebityo. Naye ye ayagala kuteeka nnyo essira ku nsonga y'okulonda akulembera ababaka aba opposition mu Parliament oba kyewaliise election of the leader of opposition in Parliament. Yagamba nti si kirungi nnyo okubanga shadow government yeerondera omukulembeze ne chief whip wa opposition, ng'agamba kino kibanga ekibajjeeko amaanyi gaabwe nga bo ba members of Parliament oba ba MPs. Ye kyasaba nti agenda akole ennongosereza mu tteeka ajja aliteeke mu Parliament nga ligenda kubanga likkiriza ababaka aba opposition okwerondera omukulembeze waabwe mu Parliament, nga tebagenda kubanga shadow government yemulonda. Ajjukira mu ngeri gye bakolamu multi-party dispensation oba multi-party politics and democracy oba constitution yaffe ewa akaganya president okubanga alonda leader of government business mu Parliament gwe waliise prime minister, naye ate neewa n'amaanyi shadow government. Jjukira multi-party dispensation mubeeramu ebintu bibiri, mubeeramu of course government eri mu central government eri mu kubanga ekulembeza eggwanga mu kaseera ako, naye ate ba designingawo ne government gye waliise shadow government ng'eno ebeera ekoleddwa omuntu oyo aba aluuzinze akalulu oba eyalibadde ng'owookubiri oba gwe waliise leader of opposition asinga opposition members of Parliament. So kiwa amaanyi president okwerondera leader of government business ajje abeere nga representing mu Parliament, naye ate nekiwa ne shadow government amaanyi ageerondera leader of opposition mu mbeera eno ye Joel Ssenyonyi. So Kyagulanyi ne NUP bakkirizibwa okubanga beerondera omukulembeze. Kati Richard Lumu ye kyayagala ennongosereza zayagala okubanga aleeta mu ssemateeka ze zikkiriza aba opposition members of Parliament okwerondera omuntu anaabakulembera n'anaabeera chief whip waabwe. Yalowooza nti kino ekyokukwata amaanyi ne mugaddiza party oba omukulembeze asinga abantu mu opposition tekyalibadde kirungi. Yalowooza nti kati twalibadde tutuuka ku mbeera nga omuntu agenda kubanga alondebwa opposition oba babaka bennyini ababa bazze mu Parliament eyo nga bwe batera okukikola ku speaker, naye bw'alowooza nti bwe baba bakikola ku leader of opposition. Kino kireeseewo enjogera nnyingi, nkayana nnyingi, discussions nnyingi, abantu ab'enjawulo boogera bingi ku nsonga zino. Kati kitwebuuza